Yes, dada tukaniriza natera ku mukituga fye omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya ne Doba Ntambi Chimso Rich Boya Maxwell Junior. Rema atamiza Kenzo mu bintu by'okuyimba era nga musajja watu yasaze kuba nti asulawo omulimu ogubona okuba nti aguwumulamu agende mu kyalo alunde ente naye nga ebyo tugenda okutuusaako mpola mpola webale kuba nti wekumira wano webale kuba nti otambula naffe webale kuba nti osubscribinga gwe yasubscribinga nawe atanaba kuba nti osubscribinga ngamba kikaseera osubscribinge Uganda the long waited video emanyikiddwa nga malamu finally eri out era ngenda kusaba gwe chaliwa nga hali yampuliriza nkugamba gendo nonyeka kasajja kapaya simayanja kapalaso kafuse tabwe Uganda wano era nga wetwogerera video eno etambula ku speed ya iri video eno yakolewa musajja mukulu amanyikidwa nga Great Mac mpola mpola wali ku company amanyikidwa nga yakolewa pest ku company amanyikidwa nga Great Mac esangibwa wali machindi ngagenda mu kizungu yes palaso mu video yakozesa abawala bali unique obo mwala ali unique mwalimu muganda wamanyikidwa nga Jose Chameleon kuogata ne muganda wa mukulu omulala amanyikidwa nga Douglas Seguya Mayanja aka Wizomanizo audio yakolewa musajja mukulu amanyikidwa nga TJ Red Pro kuogata ne EDD wanono tikulaga seriousness eri mu luyemba wetwogerera malamu video efulumye eri out already era nga bana Kampala batanetse kuba nti bajinyumirwa mpola mpola is one of the most trending videos wetwogira mu Kampala asono lwekyo nkusaba gendo ginonyeko nakulwa lero yes efulumye nkusaba gendo ginonyeko mpola mpola naye nga ate asite chikuru kuwako highlights nga wezitambula mu music industry nawe osobola okubanira nti otegeera mpola mpola nga ebintu bitambula kugambya amanyi ndobozi wa Ntambi Chimso number Rich Boy Maxwell Junior webula kuba nti otambula naffe webula kuba nti otwagala webula kuba nti osubscribinga nga yasubscribinga kotanamba kuba nti osubscribinga nga bakasero bere nti osubscribinga tutambule ffenna mpola mpola agenda ku Facebook teka mu Ntambi Chimso bere nti omfuna agenda ku Twitter teka mu Chimso 16 bere nti omfuna agenda ku TikTok teka mu Chimso 16 omfune then ku Instagram ko Ntambi Chimso 5 mpola mpola tugenda ku speed ya iri natugamba tukuleta palapase twasala okuba ntukuletera ebyo singo okuba ntiyagala ensonga lwakiffe waneno tetwekwata mu bye tukuletera straight away music industry egenda etambula mpola mpola abalala bakingira abalala bakifuluma abalala bagwa abalala basituka abayimbi abakadde bafa abato basituka mpola mpola twakugamba gono omukoto bagweyita Uganda mu Kamoli basically we are the best in entertainment news and bulletin tebakulimba tebakulya ekinusu wanoka webisookera mpola mpola then abalala ne babisanga nkugambye nakulwa leero palaso video ye emanyikidwa nga malamu efulumya atenga yose ensonga enkulu wabulanga tugenda kuletera Edikenzo ne Rema namakula mpola mpola webale kuba nti otambula naffe mwana wa mama webale kuba nti otwagala mbatumiddeko mwenna kola ekintu kimu blood wange bobanga oyagala byenkola bobanga onkomatiza bobanga onfiringa bobanga buli kimu kyenkola kikwagala kikwangwira kikonyomera agenda wansawo ongende wansawo ku super chat ofuleka super chat kudolemu $2 $3 zona zosobola ogwegenda okagule mpola mpola tenge kisinga obukulumu byonna bomala okagula genda ku Facebook teka mu Ntambi Chimso nyako nsindika message gambe blood wange naku support nze mpola mpola bwe bityo system bwetambula then tusoka tutambula ngane tukutambuze ekitu nawe no kiwulira nkugambye olunaku lwalero masanyu merere yadenga tebya naku masanyu merere Uganda ewumye Pius Mayanja video malamu is already out nayenga system budget Uganda mu Kamoli omukoto guli gumu baguyita Uganda mu Kamoli bampita Ntambi Chimso na Rich Boy Maxwell Junior ncheda bampita Ntambi Chimso na Rich Boy Maxwell Junior yes mpola mpola big up on yourself na sinzi dokubanti ompuliriza no kubanti ondaba yona josinzedde wantu akugamba tetuleta palapase Kenzo yes Kenzo yomu kubavubuka abaja mu music industry nga bali n'ekiroto mpola mpola kati no tutandise gamba chali nti akavubuka karanitse okubanti kasemolola nkugambye Kenzo ayomu kubavubuka abayingira mu music industry nga balina passion okuba nti baagala nnyo ebintu by'okuyimbira nga Kenzo yavali mu kibuga Masaka natandika okuba nti alumba mpola mpola kwe kuyingira system ye Kampala natandika okuba nti akivimbisa n'okuba nti obolyawo atandika okwasolinga soka akuna kivo brown natandika okuba nti aweereza omutero okutunda pirawo amaje soda n'amazzi g'okunywa ate nga yafuukako ne boloboyi mpola mpola wano ne yava n'agenda ku lubiri SS natandika okuba nti osamba omupiira naye nga musajja mukulu yasobola kuba nti atula ebibuuzo bya senior 4 ne senior 6 because ati yalina biwandiika ekitone
nekyo ky'omupiira kikomyewo yakikomya natandika okuba nti ayingira studio natandika okuba nti akuba enguliko era nga musajja mukulu enguliko yamutuusa emitambo z'amawanga almost 7 ag'enjawulo 70 countries of the world nga muvubuka ono atambula mpolampola ono muvubuka y'omu ku bayimbi ba Africa bakyasinza okuba nti batambula mu mawanga amangi y'omu ku bayimbi ba Africa bakyasinza okuba nti obaoliawo bashiranga stage nyingi y'omu ku bayimbi ba Africa abakyasinza okuba nti bakivimba n'okuba nti obaoliawo avimbamu recently yakabeera mu shortlisted 100 shortlisted young influential young influential people mu music industry. Kenzo Edisa Msuza all the way from Uganda representing Africa worldwide. Omuvubuka ono y'omu ku bavubuka abakyasinza okuba ne art mu music n'okuyimba mpola byonna because agenze ebweru w'eggwanga atuleeteze BET Award atuleeteze mama alinominated mama atuleeteze Frima atuleeteze Necrodian atuleeteze Hapa yes Hollywood Music Awards okitegedde oyo muvubuka bamuyita Edisa Msuza byonna because Africa agikubye representatives Uganda buli wamu ye tourism ambassador young Mandela oyo golaba mpola abadde abikola musical naye nga te bamuvuga speed. Kenzo yatandika okuba nti akyaka n'okuba nti avimba yes mu music industry Uganda that was 2009 wano nno basooka ne bajja uli obulenzi obwali obw'ettabu bwali bubiri bwe buti akamu bali bakayita ka Moses Radio kugatta ne muganda we ennyamanyikiddwa nga Wizo Manizo oba Wizo TV ebiseera bye bali biyita kugambye Radio and Wizo bafuuka ttabu abajite good life. Wano abavuka bagenda maso n'okuba nti bajja tulaba General Zamba Viboyo Rabadaba tulaba Ziza Zione tulaba Antonix OS tulaba abavuka banje bajja asindi akikwata mwawo Mickey Wine wali abavubuka nkugambye ebiseera byakola enguliko AK47 yasooka nayenyigamu kawo n'amala n'agenda mu ssomero n'asoma naye nga ate yasooka najja ne Bayuda remix olwona nga Kenzo Chabala industry. Kenzo ya penetrating Kenzo ya penetrating ngava wali mu music. Azizi yakola kyamanyi nnyo kuba nti atuleetera Edisa Msuza nkugambye Azizi azinonya yakola Kenzo byonna bikoze atandise okuba nti akwatayo omuvubuka ono yakola kayimba bakayita yanimba yakakola ne muto wa Bobi Wine amanyikiddwa nga Mickey Wine kakwatayo mpolampola naye nga ate teyasobola kuba nti akafunamu wano nno nga byonna bikoze bamuvuluze bamuzala yagenda mu maaso n'okuba nti atandika okuba nti afa ku music career ye era nga muvubuka yakuba title kabuna mawanga title eyatambuza Uganda eyateeka Uganda ku bunkenke n'abayimbi nga Jose Chameleone ba Red and Wizo ne batandika okuba nti bakankana empale. Oluyimba luno lwali lwa ttabu oluyimba luno balwagala oluyimba baluyita stamina yafuuka stamina first version ya soka yakolerwa musajja mukulu amanyikiddwa nga Lexus Kalema. Wanono nabikwatamu mpolampola musajja mukulu n'agenda akola remix. Wanono agite na redo not even a remix yakola redo ewa musajja mukulu amanyikiddwa nga Didi producer Didi yakuba ekigoma muganda wange mwana wa mama stamina yafuka ettabu e Kampala. Kenzo nafuka wetabo mpolampola byonna because agenza agudde mu mukwano ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema Namakula mukuba nti agudde omukwano ne Rema Namakula yatandika okuba nti afuna battle ne Bebe Cool natandika okuba nti abifinga Kenzo era nga Bebe Cool yavaayo natandika okugula bannamawulire n'okuba nti obaoliawo agula blog okuba nti banafuya Kenzo. Bebe yavugamba Kenzo nga bwali omuzinyi wanono tekyagana Kenzo okuba nti ayagala Rema Namakula n'okuba nti obaoliawo avaayo n'okusuusuuta Rema Namakula bagenda mu maaso n'okuba nti bavimba n'okuba nti obaoliawo amujja entinda Bebe gye yali amutadde n'amutwala emakindye mpolampola. Rema yatandika okuba nti akyuka n'agwa mu mukwano ne Kenzo era nga Kenzo yamukolera ebintu ebitabuko gata n'okuba nti amugulira amamotoka g'ettabo mpolampola yagenda n'amusondera obusente n'amugulira bangalo wali esseguku kugamya amugulira mansion namba naye ate omukyala agenda maaso n'okuba nti akyuka mpolampola omukyala agenda maaso n'okuba nti akyuka ng'agamba nti owaayi ffe tetugenda kulya ndongoozi kale endongoozi tusobola okuleeta ssente naye ate nze ekyandeeta okufumbirwa si kuba nti kuuma nnyumba ekyandeeta okufumbirwa si kuba nti obaoliawo yes kukwesunga nti ye nze mukyala Musuza wabula ekyandeta okujja gy'oli gwe mukwano gwe wendaga n'oliawo ne kasekisi kewampanga akawoomu kati sikyakafuna kikaseera okuba nti ntambulamu ngende. Wanono Kenzo yasooka n'abiyita ebyokusaga mpolampola yagenda mu maaso n'okuba nti abalaata wanono we wajja essajja eritalina kisa erisajja lino lyajja mpolampola erisajja lino lyaswama ne likuba Kenzo KO2 lyajja ne liswama ne lijja Kenzo ku mugaati nkugambye lyasuuza Edisa Msuza ebintu eby'ettabo
Kenzo sajja lino sirira bamuyita Dr. Musa Sebunya. Dr. Musa Sebunya yali Dr. wa Kenzo ow'ekyama era nga omusajja ono yagenda mu maaso n'okuba nti obalya akwana Rema n'amakula wanono kyatandika okuba nti kyatabu nga kikyusa mpolampola era nga Kenzo yagenda mu maaso n'okuba nti obalya akaba amaziga. Tulaba Kenzo agenze ku social media atandise okukaaba weeyayo nga Rema amaze okukola introduction. Wanono yatandika okuba nti akaaba, yatandika okuba nti akuba emiranga, yatandika okuba nti ayogera, yatandika okuba nti akolima. Wanono wetwalabira era ne Sheikh Numuzata ng'avaayo atandika okuba nti akola ebintu eby'ettabu. Yavuma Kenzo genda wasenyoko mpola mpola. Bino nno byaloma Kenzo n'atandika n'okuba nti ayita gavumenti ya Uganda gye yali tayagala ennyo, twamuwulira ng'agamba gavumenti where are you, Uganda ne gavumenti where are you. Wanono wetwamanyira nti Kenzo natunze Oluganda ensi yonna. Yakaaba nti obakabaka wa Buganda lwaki temunnyambye, lwaki temunnyambye nga batutteko omukazi omusajja nvuma, lwaki temunnyambye nga mbeereddewo obwakabaka nga nze ntunze olulimi Oluganda mu nsi yonna. Wanono Obuganda bamusiima ne bugamba nti wayi Kenzo byonna obikoze naye sifa balina okuba ntukutereza amaka go mpola mpola. Wanono yagenda nga Muzata amaze okuba nti amuvuma, yagenda n'akabira obusiraamu n'agamba nti owaaye baseeka lwaki banvuma, lwaki omusajja mpisaamu amaaso, lwaki omusajja antyobola bw'ati, lwaki omusajja antyobola nga nze ndi muvubuka omuta-inspiring abantu bangi okuba nti bajoininga obusiraamu. Bantu bangi abajoininze obusiraamu olw'okuba nze Kenzo nze ngabidde abantu bangi ebintu, bantu bangi emisigiri njigabira, buli kimu nkigabira, naye lwaki omusajja oyo agenda ku TV ne ku radio ne ku social media n'atandika okuba nti anvuma. Kenzo bambi yafuna ennaku. Kaana Kambata yakwatibwa ekisa. Kaana Kambata abantu batandise okuba nti amwagala. Wonno we yavaayo n'akuba hiti yamukomyawo e Kampala bagiyita Semyekozo. Semyekozo love nigga bw'atyo n'atandika okuba nti akikwata mpola mpola. We twogerera omusajja wattu n'agenda mu maaso n'okuba nti obaolyawo akola kye bayita Eddie Kenzo Festival yali n'okubeerayo ennaku z'omwezi 28 Maachi mpola mpola. Wanono COVID bwe yajja n'abirinnyiramu. Wanono COVID bwe yajja n'abirinnyiramu era nga gavumenti yasobola okuba nti egalawo airport n'okuba nti suspending kye bayita public gathering and rallies mpola mpola mu byekola. Kenzo yomu kubaali affected mweno enteekateeka era nga bwe yatuukira Kenzo yali alina okuba nti aperforming mu Every Coast. Byagenda eyo ne bamusibirayo emyezi 6. Mwana wa maama Kenzo abonyaabonye ku nsi kuno. Omusajja yagenda ne bamukwata mu Every Coast emyezi nga 6. Wanono ng'ennyonyi teziflying okuba nti zikomawo Kampala. Wanono Eddie Kenzo Festival teyaliyo, sente ze ne zigenda n'ebisikaddewo. Azaakomyewo e Kampala atandise okuba nti avimba ali awo mpola mpola. Wanono Rema agamba nti gweno byebyo byewevimba tonaba nti kuba nti olaba nsika dino kankulageko. Kenzo akomawo asuubira obalyawo bagenda muwa VIP treatment omukyalo oba ex we mpola mpola. Omukyala bwe yakomawo wanene omusajja mukulu amanyikiddwa nga Musuuza bwe yakomawo e Kampala ebintu byagenda mu maaso n'okuba nti bikyuka, byakyukira ddala, byakyuka. Omukyala yagenda mu maaso n'okuba nti obalyawo mukwekako omwana n'okuba nti atandika okuvaayo okuba nti amuliisa omusajja munne mu butala. Ebintu byaluma Kenzo okufa obufi, byamulumira ddala. Kugambye bino ebintu byaluma Kenzo okufa obufi. Kenzo n'atandika okuba nti akaaba omutima. Kenzo n'atandika okuba nti akulukusa amaziga mu mutima n'aba nti akaaba buli kaseera ng'akuba emiranga naye ng'ate emiranga gye tegiwulirwa. Wanono we twogerera Rema atandise okuba nti akwata omusajja amutwala ku TV, amutwala ku mikolo, amutwala mu bupati, amutwala ku zi birthdays, amutwala mu bakyalibe beyatwalanga ne Kenzo. Wanono amawulire gonna gabiraba gagamba Kenzo bakujoga. Kenzo atanya kyogenda gamba gwanga. Kenzo omukyala atandise okuba nti akulyako obutala. Kenzo laba social media Rema bwetandika okuba nti ekula. Laba Rema bafuna emitwalo 10, laba Rema bafuna emitwalo 5, gwe Kenzo ofuna 7. Laba Rema watandise okuba nti akulyako sho mpola mpola. Kenzo agambye nti byekubeera mu butala bimu abikoye, ebyokubeera nga bamupima abikoye, ebyokubeera nti bamumalako emirembe abikoye, ebyokubeera nti omusajja mukulu ono ajogebwa n'okuba nti avumibwa abantu abikoye. Wetwogerera omusajja mukulu yagenze e Masaka n'akola faamu ey'ettabo. Nkugambye nkiddamu omusajja mukulu amanyikiddwa nga Elisa Musuuza yagenze e Masaka n'akola faamu ey'ettabo era ng'ono muvubuka yakoze faamu gagadde. Wetwogerera ebya music wammwe agenda kuba nti abiwummula
agende kufa mze alunde ente. Anti yabagamba nti mwe mugezaako kuba nti musigako akayuma n'okuba nti mumutamya music industry mumuteeka mu politics n'omukazi amutwala speed. Ke kaseera okuba nti abamulekera mpolampola mumutwale. Ke kaseera okuba nti abamulekera mumutwale ye adde e Masaka alunde ente. Era nga wetwogerera Kenzo yakoze farm gagadde. Bampita Ntambi Chimso Rich Boya Maxode Junior Nchidamo. Bampita Ntambi Chimso. Gena ku Facebook unonyako. Gena ku Twitter nkosa Chimso 16. Gena ku Instagram nkosa Ntambi Chimso 5. Gena ku TikTok nkosa Chimso 16. Kugambia mukoto gole mugumu. Bagwita Uganda mukamuli. Wale kwanti otambula nafe. Wale kwanti otwagala. Kugambia gwe chali wange ngo ulira byenkola bikunyumira ngo ulira yagala kunsupport kagena wansi wangulika super chat. Adole mu 235 mukaga. Zona zo sobola. Oba mu oba 2 oba 10 oba 3 oba 5 oba 10 again ofunika super chat sobola kwanti tambula mpola Bampita Ntambi Chimso. Bampita Ntambi Chimso webale kwanti otambulira ku mukutu gwa fio omuganzo kumanyikiddwa nga Uganda mukapoli subscribing nga wansi otambule fenna yoyo abadde Kenzo naye nga akugaba muna Uganda gwe nali eyo genda ku YouTube kuno ononyeko video ya Palaso bagiyita malamu. Genda ku YouTube kuno genda ononye video ya Palaso bagiyita malamu video eri already out. Zizimu ku video cyatse kuba zitraininga mu Kampala yenjivirideko mu 1 hour gana kajiraba mu 2 hours gana kajiraba ebadde ne almost 4k views. Bamuyita Pius Mayanja 2021 one of the best 2021 one of the best artists between Kampala Uganda. Asomole chogendo kuba gendo berenti ononyako video ye oberenti otambula ne malamu owa Palaso kawerezako buli mutsala ngoli single neba yes buli mutsala ngoli single ate yes gera kuwerezako basajja kuba temuna che mungamba. Bye.